So, do you have anything for your fans? Mazima gali nti Bobi yetegeke ffe bali butubeera nayo. Kyekyo. Tuyingiddewo. Akoluzungu kamu ng'obasinga omaliriza. Akoluzungu kamu. Naye ngenda natereserwe. Sebo Mbaziira. Mbaziira. Abantu ba Dubai. Ebinyanyaanyanya. Na Beeni. Beshoba matu genda Dubai sawe gari. Ikijashe kinamanya. Rano Mbaziira kene ngamo. Yendi mori. Ate omwaje eno nalima yokujasigala wamu ngawula bakulipira kuko kwada kuchamba somo nange olokatolo byowatiro nga byongera okugazi watongera okubuuka mugenda kikugira Dubai kati ogenda otambuza olulimi Oluganda kati magenda okutunda olulimi Oluganda otambuza olulimi Oluganda Mugamba mutya? Tulina tabbu mpozi batukufaananidde abali obubi naye nga tuli bulungi. Tula background, welcome to Ntebe International Airport. Mulagawa. Nedda amba sokave. Aberemu. Nedda. Asokave. Tulagawa era soko abantu bayisemu enteekateeka nga bwe ziri. Naye nga ky'obomanya ssaawa eno era nga bw'olengera gye tuli eno tuli mu nteekateeka Dubai kiriya tugeze kusaasaanya olulimi Oluganda mu binyanyaanyanya. Ng'amusuuza bw'akikola bwe yalutundayo naffe tugenze kubanyikiza vanjiri ya binyanyaanyanya era bagenda kujuulira. Eno omanyi ebadde nnyikidde nnyo ewaffe wano kati nga situfunanga mukisa gugisomosa lwaleero Kama Katonda lwasazeewo tugisomose tugitwale eyo. Kitusingira ddala okubeera nga tusaba buli kimu kitambule bulungi nga bwe tukirowooza. Eky'omukisa omulungi okusimbula tugenda naye tukimanyi nti abaana bali eri baguze tiketi mpitirivu. Actually nakusembye okumanya eggulu nga ndooza over 2,000 people bamaze okubanga buli mwaka kitegeera. So ekyo ekintu ebimu bibadde tebibangayo naye era tugenze kubigezaako kubanga ne bwe tugenda wennyini kukubira tewali munnayuganda n'omu yali akubiddewo mu ddungu tugenda okusookawo katugende tuggyeko obucu ebisigadde tujja kuba mubiraba twetimba. Mwali mubisuubira bino nga muva e Masaka? Of course buli muntu okutandika kyatandika abeera alina ekiruubirirwa
kyetwaluubirira kisinga ne ku kino so katugezeeko buli muntu akola omulimu gwe yali yeetaaze okubanga yino nga omulimu gusomoka okusala naffe katugezeeko tulabe nga gusala bali abayita ba local DJs era tukyali loko tetudaba kuvaayo tukyusanga nnono yaffe era tukyali tetulina buzibu tulina tabu nakyo akasimu kajja katyazo okutusize tuddeko emabega nti bakubira bakubuukinga kati email zibikolanga company bagiyita JICC Services LLC ojuulidde JICC Services LLC eri Dubai batucontactinga through our emails bane batugamba beetaaga okulaba ku vibe y'amasannyalaze ge balabye Kampala netubagamba weewaawo tugalina era ne tubimaliriza byebigere bino weewaawo ekoze kati abantu basuubire ki abantu bagenda kusuubira energy effe bayimanyi tubeera ever vibrant era bwe tunaatuuka ekirungi nti abaana gye bali batulinzeeyo of course kye basuubira bo bakimanyi era kye tulina kasita tubeerawo ebisigadde aba history enkola y'emiti katumala okutuuka ku bulawundi tulabe embeera kubanga mutera okugamba nti bannannyini bifo baagula emiti batera okugula emiti ne bagiteekawo awo enkola vibe bwe ziri nnya ne bawanika wano kigenda kuba kitya kugambe situmanyi nga tugenda katumala okutuuka embeera gye tusanga eri yegenda okutuwa ekyokukola kubeera tuwana twebuuza fe abadde bamanyire okukwata mu kisibo eno eri tugenda kukola tutya kati tugenda kutuuka tumagamaga ebisolo ebiriko moni awo ebisolo ebiriko waliyo ndiga na ngamiya nga tukaabye engamiya nga bali ku ndiga nga tukaabye agaliga n'akasimoni kekaliko ono bamuyita maneja amba maneja amba sooka otubuulire kiri kitya enteekateeka alhamdulillah mukama mulungi buli kimu kitambula bulungi era enteekateeka zaawedde katugende n'abeeyo balitusomako matini beta atera okugenda ne Kenzo go emigugu nga tetugiraba anti kati nze abantu bano bolaba bafuka international kaakati eri nina gye mbaweereza akageri ke nina obuvunaanyizibwa obungi kati ba artist kabagende nze nsigale nga nkwasaganya wano ne festival buli kimu ngenda kubanga kati ate n'ekizibu nti kati nti bali matini beta amaniginga muyimbi wabaawo gatwalayo CD gira boti jjayo kati ate ffe mulimo olutuuka ffe tutandikirawo so kati wawaddewo nyo bwetaavu bwakumuzuuza wano neerya mukimanyi eno mu Uganda Edikenzo Festival so bannange emirimu mingi era abasigadde Kampala tubalekedde obuvunanyizibwa bwa Edikenzo Festival simanyi bwe tugenda kukikola oba tunaakuba simu oba tukole ki kubanga Edikenzo Festival naye tugenda gisubwa naye ate tulira twagala tubeeko kye tukolawo ku olwo naye ka tugende tukiyiyize tujja kuyiyiza ebirala wano okay teyanza tulagawa era sooka abantu bayisizeemu enteekateeka nga bwe ziri naye nga kyoba omanya kusaawa eno era nga bw'olengera gye tuli eno tuli mu nteekateeka Dubai kiriya tugeze kusaasaanya olulimi Oluganda mu binyanyaanyanya nga musuuza bwakikola bwe yalutundayo naffe tugenze kubanyikiza vanjiri ya binyanyaanyanya era bagenda kujuulira eno omanyi ebadde nnyikidde nnyo ewaffe wano kati nga situfunanga mukisa gugisomosa lwaleero kama Katonda lwasazeewo tugisomose tugitwaleeyo kyetusingira ddala okubeera nga tusaba buli kimu kitambule bulungi nga bwe tukirowooza ekyomukisa omulungi okusimbula tugenda naye tukimanyi nti abaana bali eri baguza tiketi mpitirivu actually nasembye okumanya eggulu nga ndooza over 2000 people bamaze okubanga buli kitegeera so ekyo ekintu ebimu bibadde tebibangayo naye era tugenze kubigezaako kubanga ne bwe tugenda wennyini kukubira tewali munnayuganda n'omu yali akubiddewo mu ddungu tugenda okusookawo katugende tuggyeko obucu ebisigadde mujja kuba mubiraba kwetimba mwali mubisuubira bino nga muva e Masaka of course buli muntu okutandika kyatandika abeera alina ekiruubirirwa kyetwaluubirira kisinga ne ku kino so katugezeeko buli muntu akola omulimu gwe yali yeetaaze okubanga yino nga omulimu gusomoka okusala naffe katugezeewo tulabe nga gusala bali abayita ba local DJs era tukyali loko tetudaba kuvaayo tukyusanga nnono yaffe era tukyali tetulina buzibu tulina tabu nakyo akasimu kajja katyazo okutusize tuddeko emabega nti bakubira bakubuukinga kati email zibikolanga company bagiyita JICC Services LLC ojuulidde
JICC Services LLC eri Dubai batucontactinga through our emails bane batugamba beetaaga okulaba ku vibe y'amasannyalaze ge balabye Kampala netubagamba weewaawo tugalina era ne tubimaliriza byebigere bino weewaawo ekoze kati abantu basuubire ki abantu bagenda kusuubira energy effe bayimanyi tubeera ever vibrant era bwe tunaatuuka ekirungi nti abaana gye bali batulinzeeyo of course kye basuubira bo bakimanyi era kye tulina kasita tubeerawo ebisigadde aba history enkola y'emiti katumala okutuuka ku bulawundi tulabe embeera kubanga mutera okugamba nti bannannyini bifo bagula emiti batera okugula emiti ne bagiteekawo awo enkola vibe bwe ziri nnya ne bawanika wano kigenda kuba kitya mugambe situmanyi nga tugenda katumala okutuuka embeera gye tusanga eri yegenda okutuwa ekyokukola kubeera tubaana twebuuza fe abadde bamanyire okukwata mu kisibo eno eri tugenda kukola tutya kati tugenda kutuuka tumagamaga ebisolo ebiriko moni awo ebisolo ebiriko waliyo ndiga na ngamiya nga tukaabye engamiya nga bali ku ndiga nga tukaabye agaliga n'akasimoni kekaliko ono bamuyita maneja amba maneja amba sooka otubuulire kiri kitya enteekateeka alhamdulillah mukama mulungi buli kimu kitambula bulungi era enteekateeka zaawedde katugende n'abeeyo balitusomako matini beta atera okugenda ne Kenzo go emigugu nga tetugiraba anti kati nze abantu bano bolaba bafuka international kaakati eri nina gye mbaweereza akageri ke nina obuvunaanyizibwa obungi kati ba artist kabagende nze nsigale nga nkwasaganya wano ne festival buli kimu ngenda kubanga kati ate n'ekizibu nti kati nti bali matini beta amaniginga muyimbi wabaawo gatwalayo CD gira boti jjayo kati ate ffe mulimo olutuuka ffe tutandikirawo so kati wawaddewo nyi bwetaavu bwakumuzuuza wano nerya mukimanyi eno mu Uganda Edikenzo Festival so bannange emirimu mingi era abasigadde Kampala tubalekedde obuvunanyizibwa bwa Edikenzo Festival simanyi bwe tugenda kukikola oba tunaakuba simu oba tukole ki kubanga Edikenzo Festival naye tugenda gisubwa naye ate tulira twagala tubeeko kye tukolawo ku olwo naye ka tugende tukiyiyize tukiyiyize tujja kuyiyiza ebirala wano okay teyanza Can I have a video of you? So, do you have anything for your fans? mazima gali nti bo beetegeke ffe vibe tubeera nayo kyekyo tuyingiddewo akoluzungu kamu ng'obasinga omaliriza akaluzungu kamu naye ngenda natereserwe